Kampala yolekedde okubeera mu nzikiza okumala ssabbiiti namba oluvala babbe abatannamanyika okusala emirimu ebitambuza amasannyalaze amangi n'ekigendo eky'okubbako ebyuma bitunde mu sikulapo ekyo kyaviddeko ebyuma bino okugwa olwo ebitundu ebisinga obungi ne bisigala mu nzikiza. Bwe bagisaze amagulu gaayo abiri n'enafuwa n'egwa ku ttaka. Mu kunafuwa okwo tawa endala nnya nazo ziri ku ttaka. Bino ebadde ku kyalo Kivuuvu na mu disitulikiti Mukono mu Bikajjo ku layini etambuza amasannyalaze amangi agava mu biriro eri ejjinja okugatuusa e Lugogo. Omwogezi w'ekitongole ky'Uganda Electricity Transmission Company Limited Lawrence Kimbowa agambye nti kati guno gufuuse muze mu kitundu kino nga n'omwaka ogulwala abasajja ababikola ng'omu ku bano yafiirawo. Ekizibu kino twakifunako omwaka oguwedde. Abajjukira Mukono awo twafuna era abaami abaali bajja ne basala. Mu kiseera kino babakanye n'omulimu ogw'okuzza ebyuma bino wabula nga Kimbo wagambye tekigenda kubeera kyangu. Ategeeza nti layini eyasaliddwa ebadde etambuza amasannyalaze megawatts 132 nga gabadde gamalira ddala bulungi nnyo ekibuga Kampala wabula kati basobola okutuusaako megawatts 5. Layini eno obuzito bwayo eri 132 kV, so amasannyalaze ago mazito nnyo. Layini eno bweba etambuza amasannyalaze egatwala e Lugogo naye nga esupplyinga kye tuyita Kampala Metropolitan Area oba ebitundu ebya Kampala n'ebirinaanyeewo. So buli lwe tufuna okusoomoozebwa nti layini eno esalibwa n'egwa ku ttaka, amasannyalaze entambuza yaago gataataaganyizibwa. Agambye nti bagajja ku Namanve thermal plant gagambye nti gamala naddala amakolero ng'emirimu gigenda mu maaso. Abaana abasoma ab'amakolero amatono tulina industrial parks wano Namanve wa n'ebitundu ebitwetoolodde ebya bizinesi mu Kampala biba bikosebwa, kubanga bwe gavaako kitegeeza engeri gye tutambuzaamu amasannyalaze ba distributors okugafuna basobole okugagaba eri bano abageetaaga ejja kuba etaataaganyizibwa. Kimbo wategeeza nti basuubira abakozesa amasannyalaze gano okutaataaganyizibwa kuba amasannyalaze ge balina mu kiseera kino tegamala. Singa dimandi y'amasannyalaze erinnya naddala okuva olunaku olw'enkya tujja kuba tetuyina kyakola okuggyako okulaba nga tukolako load shedding mu bitundu ebimu ebya Kampala n'emiriraano. Agambye nti obubbi obulinga buno bufiiriza ekitongole ne gavumenti ensimbi yombi w'omusolo w'abantu abalinga bano. Ate owulidde nti buli kyuma ekitambuza amasannyalaze kimalawo ensimbi obukadde obusoma mu 100 nga kitegeeza nti ebimu byasaliddwa byakumala obukadde obusoma mu 700. Kati bw'olengera ebikondo obala ebikondo 4 nti twetaaga okubizzaawo, ekyo kireeta okusoomoozebwa nti ezo sente za muwi wa musolo ze zigenda. Procopio Siromo yakusakidde Gulen ku Lwakere TV.